kale webali nyo kwango tugoberera nze wa Emmanuel obulambuli butya Biva Organic Access Building nsonga za kukujjanjaba geno omugambe Biva toli bulungi pressure ulcers sukali kyonna ekikuluma omukubira essimu gwe n'omwebuuza kubanga is a professional doctor ajja kulambika butya wono ofuna obujjanjabi ku ndwadde yo nekuluma make sure reaching out jali ina Calvin Kayanja nga bulijjo oli otya sebo ne bulungi okay bagamba kyabalabi baffe ku waswa Emma ne Trust Media Uganda tuli bulungi obulamu bulungi tubeera wano mpola webale gye mukola mpola basubscribing ddala obagamba nti be bakufudde namba emu sembo nagenza okutunula mu babloga nga bwenjijjako oli gwaddirira ani kujjako walo gosoko kujjako what Trust Media bwenjjako ate nayo ngenda okulanga gwaliyo olwo ate gwali namba emu namba 2 bamuyita the award winning blogger kuba certificate teriwo twagira kakati waliwo story eyankoze omubi Ramula abadde Dubai naikola omuntu source yagisosa kumpa story kwen TV na wide Dubai niyo mulo mulamu inbox nanga mbadde Saudi anyway whatever case naye yali agenda yaleka omusajja omusajja oyo nga bajja kula na bakole bingawo bimanye eby'abaana bano babagenzi kati adda sente ovubuka azirya mukumalo zirya bogeraganya omusajja no zafuna mu ensonyi n'ebirala omimanye ebiberawo yasazeewo okutta muwala ekisuuzo kyange kiso ate n'ekyaso okunyiiza nene yetta like lwaki omuntu yandikedde ku makya n'alya sente za munne naye kale n'amutta ate n'amaana naye ne yetta kati bafunyeemu bino tujja tubyogera nnyo era nga tugamba baganda baffe abagenda ebweru sente y'ensubuko y'ebizibu tewali kirala gw'oli eyolowooza wagenda kukyusa bulamu kumbo wagenda kunoonya magombe kubanga bagenda okukutemula n'okukutta beebo be wali nabo nga mikwano gyo be ba bestibo ng'oli Uganda tolina wadde 10 babbaabo bafamire yo omusajja nga wamuzaalamu n'abaana ajja kujjawo lwa sente zo z'obadde omusindikira nga yazikozesa okitegedde abalala baggwira ddala ku bisaawe abantu bano be musindikire sente zammwe ensonyi baazinaaba olina anaabira ddala mu maaso nga tayagala kumanya oba oli sister we oba oli brother we ye kyayagala kimu kyakuwenza oveeko oleme kwogera nti ebyobugagga n'ennyumba gyasulamu maanyi go okitegeera bulungi so baganda bange abali emitala w'amayanja sente zo boziweereza be bagenda okuvaako olumba olugenda okukutta olwaleero omuwala tebamutemye ogambe bamusse naye ng'ekimussa ki sente ze omusajja yazirya naye olwokuba omuwala akomyewo wano tayagala kuswala olwo n'akwata ejjambiya n'atemaatema omuwala kyamukisa mulungi naye yejjeewo ale kiba kyamukisa mulungi yandibadde atta n'abalala okitegeera so sente zo zibanking mu banka abasinga bangambye tebane bateeka sente ezo kwana ko sokola live mbozi baganda baffe bangi abagenda ebweru wa Uganda naye nga talina account mu bank kituufu sente zo genda ziterekawa simanyi abantu abatuufu gye bali n'abalya sente gye bali omwana akedde wano ku makya baali emyaka 3 yakola Jordan myaka 3 nga balya sente bulaza we yazirya bazalwa mu maama omutaata omuso kati nzo kyangamba kiku kya sente kikemo ne boziwa balina ebizibu ebyabwe nakyo nakibagambyeko nange sente kikemo 1 sente si kye kintu kyotegesa omuntu nti tamanyi value yakyo oba tekyetaaga okitegeera omuntu gwoziweereza naye alina obuvunaanyizibwa alina ebizibu bye ate niyo ne bana abaagala okwozaamu kuzizo zennyini kwayagala agezesa oba asobola okugaggawala oyo ne zifiira awo so bangi ne bebaloze famire ye n'erya sente ze oba omuntu gwazitereseza naye olw'okuswala n'agamba naye lwaki ono simulogera ku kisaala oluba okulandinga entebe yapote emizimu ne gikwambala naye waaye kankubuuze gwaziteresa omuntu ng'oli ku kyeyo bw'ali oli Uganda wazimuteresanga lwaki bwe mugenda ebweru mwerabira nnyo abantu abali e Uganda nti be bantu be bamu be mubaddenga nabo
waliwo ne Uganda nga sente zo zeterekera toyinza wadde oyo gwoziwo olwaleero toyinza kumukkiriza kulaba woziterese naye bw'oli bweru ozimuweereza buli mwezi so omuntu ono takyukanga akyalina obuvunaanyizibwa bwe wamuleka nabwo bw'aba yalina abaana era akyabalina n'ebirooto abirina kuba ne kifacilitating ebirooto byonna zibaki naye yali ayagala okuvuga akamotoka akalungi munnange Katonda yakigaana bugaanyi wa takalina naye olugwa akasente ate okamuteresa gukimenti eriyo abakeera mu bbiya mu bbaala ku sente z'abankuba kye nze nabagamba nga gye tubeera n'abantu abatereka sente zammwe naye tetulaba gye bakola naye buli lunaku bakola ki basaasaanya fe gye tubeera mu bbiya basinga okujjuza tebo n'okuddugaza emmeeza bemuteresa sente zammwe bakazi bali wano banyiriridde ku sente z'abankuba kye okitegeera so sente eri very safe kuba bwe buviirako obuzibu bwonna abantu bonna mwandibadde mukwatagana era nga musekaŋŋana singa tewamuteresa sente sente nzibu nnyo singa tewazimukemesa kuzimuwa ye kuzitandika kuzikozesa kubanga abaana nina omwana gwe najja ku kisaawe yava mu Oman n'agwira eddalu mu nnyonyi ng'omuzimu gumwambadde n'agwa e Dubai mukwano gwange nankubira ku kisaawe n'agaa bino gwabisobola waliwo wano omuwala agudde eddalu naye tukoze tutya ne bamumpa omuwala naye tetumanyi kye tuyinza kukola naye alaga destination ye ava mu Oman ali mu transit adda Kampala Dubai ng'agudde eddalu naye ng'ayogera ekintu kimu baawe yatugamba tukuttire wano toyina kudda Uganda wanti ono gwabadde ateresa sente ze yakola ki yamuwadde abantu abamu sibeesigwa gwe wava wano nga mwagalana bw'atuuka n'afuna omukazi omulanga yatereka sente zo ofuse bikadde so abantu bano temubateresa sente leka bakole projects bw'oba omutuma kugulira ttaka bw'amala oli kuba ekifaananyi kuba ebyo otuma n'abalala balondoole gyebiri ne sente nkalu kizibu nnyo omuntu okizikuuma abantu balina ebizibu mulekeraawo okubakema kati mbuuza ekibuuzo sente bw'oba olina akawunti leka baziteeke ku akawunti naye ekitali ekyo naawe ogenda feesinga ekizibu kyekimu kati olw'ekibuuzo ekizibu ennyo okuddamu atalina akawunti sente azikwasaani ku Oluganda n'ab'emikwano kati omuntu atalina akawunti banka zino zajja nga akawunti basobola n'ogigulirawo n'emmanyako nina n'ekintu ekimu lwaki sigenda kumala kya banka kino waliwo abantu abamu ng'oli bweru oli yakulimbalima nti nakugulirawo akawunti mu banka naye eri mmanyage eyo siiyo era ezo sente ziri mmanyage era teziriiyo kasita omuntu atuuka ku bufere bwe butyo gwe manya ne sente zo teziriiyo gwe wenna ndaba ng'oli yakugamba nti nakugulirawo akawunti mu banka manya ne sente teziriiyo kubanga yakubba mpulira kuba teriiyo muntu yenna ayinza kukugulirawo ki wakiri yandigamba mazima naziteeka ku akawunti yange naziteeka ku akawunti yange ekyo kitegeerekeka ne one kyenjagala okubasaba bw'oba agenda ebweru nga tolina akawunti at least olina layini y'essimu zinabeerako bbanga ki yes layini y'essimu sente zibeerako zino zibajja batemenkya neggulu ate ngati kankubuulire nze kyensanze nnyo nga kiri seefa ye mobile money pulira ku mobile money nga sente zo ziteekako n'oteekako buli mwezi n'oteekako ku buli mwezi sente zo zibeerako beera ne layini bbiri teeka kuno teeka kuli teeka kuno teeka kuli maama onaazijjuza layini ezo koma wano okole withdraw olaba ekiddamu bw'oyagala okuwaako baweeko ku mobile money kyoyagala okukugulira abantu leka tubatume tukolera project bw'oba oli oyagala muzimbira agenda akuzimbira ennyumba ne muve mu by'okuteresa abantu sente mugenda kufiira bwereere ku sente zammwe akina maamawo oba bulaazawo oba ani toteresa muntu sente muntu mutume genda ongulire ettaka genda onzimbire naye abantu balina ebizibu ebibamala ate ebintu ebyo ebyokuteresa sente abantu bye bireetedde ne bannyinaffe okuggwamu amaanyi okukola agenda okulaba gwe yateresa sente ekkuba alisala alagajjadde bwanaafa sente zaabwe gokimanyi nti abantu enaku ezo babaddeko nakagamba
omuntu omubanja tayagala kwambala mask okitegera omuntu wamutelese sente zo za myaka 2 ne akulagajjalira obulamu ne mask tajambala amakubo bagasalanga kati bamuwujja emmotoka kali awo bali omusajja ayambadde suuti waya bulunga anyumye bitya munena mukonako bwati kati caption ngegamba gwe nanyini suuti agaiva mu musana kati babeereye bwe n'amaanyi ne gabagwamu agakola agenda okulaba gwe yatwaterese sente anyirira okufa naga muntu gwe naleka nga musiiwuufu tanyiririra ku sente zange ddala bubaka ki nga tuvudde kati ku scenario zezo kati okutubategedde bo bana abantu baffe betereza sente zaffe bo bagamba bubaka ki teri kibi nnyo ngano tasobola nalika family kati abantu bete binyaba fido okoma n'okwanga yafu okitegeera wachi yandi sente ze namuleka abantu bakola endalo omwana abadde wano nze agenda omuyamba kadde yebweru wano balya myaka egi taski gyenna okusooka okumuwa agenda ogulewo akawunti funa ki kyogenda okukola ebweru era abo abakubba leka bakubbire ku ebyo byokka byobasindikamu okukolera si kuterekera sente leka kuba enjawulo y'okugulira ettaka naye ng'aguze ettaka likola ki leka kuba enjawulo y'okuzimbira naye nga akuba njawulo ku projekiti yo si kuteresa muntu sente service providers bano babeera abalungi n'abantu bana ba mikwano mukwano gwo ayinza obutalya nnyo sente zo nnyingi nayenza okukuba enjawulo kati omuntu akubya enjawulo ya milioni 1 ku milioni 7 abatakubya ennyo ate wano abasinze abantu be bakubya enjawulo otegeera nti mugonna mutuma ogula ettaka naye bwe ntumya ey'omuntu gyeriri naye agula wabi onoomwesonyiwa n'omanya nti ayagala by'amangu kati n'omanya sente zo ziddako ki njagala okusindika obubaka buno eri abantu bakuba kyerwe beesiga abaana bano mubayambe baba bagenze kukyusa bulamu lyako katono naye bye bayitamu bingi abantu bano bakola lunaku ku lunaku bakola ekiro n'emisana bakola obudde bwonna tebeebaka tebewummula okukola bwe obusente mwe bwe mubba nga tonnakwata sente ya muntu akola wabweru kugirya sooka osaasire biki byayitamu bakwata mu bintu ebikyafu bitasobola na kwogerekeka okulaba nti bakola sente ze babasindikira gobbe weeyagale teri katonda mukisa gwagenda kuwa mu sente ezo eri abantu bonna abaziridde bawunzika bamaliriza bubi okitegeera so nenga ddala muntu kyatasobola kulowooza abawalabu byayitamu okulya sente ze bantu basula tebeebase bamuzuukusa ne ku ssaawa 11 ne ku 9 ne ddine bw'aba yakebaka nti jangu okole kino omuntu akola okuva ku mwaka ne ku mwaka naye ddala gwe n'olya esente ze ddala bando mitima gyaddawa abantu banyiiga okitegeera so naye ng'ekikulu n'amagezi njagala kuba wammwe abakola ebweru abantu bano leka babakolere project tokkiriza teresa muntu sente nze kyo sikikiririzaamu ate no akankubuuzeeyo kimu oli bweru yese ozibateresanga bw'oyagala wali e Uganda wali oziteresaani amagezi gadda wa mwannyinazi akatono koolina ne bwe gyali mitwalo 2 oba osonda lugoye wali oteresaani n'oyo yennyini gwoziteresa olwale wali tomukkiriza kulaba woosuula lulinga oli Uganda naye olwaleero omweziga nnyo kyonna kyokoze kyokola ki abantu bano batuma abantu si beesigwa leka bakolere projects ezo eziri mu birooto byo nti kino kye tutambulirako era olaba sente zo weziraze ne bino ebintu by'okuteresa sente abantu sente zammwe bazikutte nayagala okukolamu bizinensi ne ziwunzika nga zifudde famire zabulukuse mama baana bakomawo wano ku kisaawe alowooza okugenda ewaka wa maama nga maama ali ku misinde tayagala bamiitinge kubanga sente yakola ki tagenda bwagenda kubinnyonnyola balala mwaleka ATMs cards makagamu abaana bazidrowinze bakoze withdraw sente ziweddeko bane mugenda kufiira wano nga sente zivayo zotakoze nze ngugambye ababali ebweru baganda bammwe abo bonna be mwoterese sente abasigire bammwe ku sente zammwe abazitereka tubeera nabo mu bbiya be basinga n'okuddugaza emmeeza kuba tebamanyi sente bwe zimenya nairo zibanga zinairo gye tubeerera ku bujumba bwaffe buno munankani vyadi hizi goods whisky zonna zonna enyengeje ebbeeyi kubanga tebamanyi sente bwe zikola ki bwe zimenya okitegeera bulungi era ogenda okubuuliriza nti why
abebalo maife tunyumya na bwengere je twetaga security nnyo ndio wali olinga kikubye nnyo agawo yali ku sente za sisita wali bweru kati byolyanga muvubi byavaawo engombe eriwo olyanga ali nakadama bweru okitegedde olyanga muvubi oziryanga muvubi olyanga yakwana kadama okitegedde engombe eri yakola ki kati engombe eriwo olyange yakwana kadama kubanga nti sente zaabwe ziri aido baziteresa bafere bawano abantu abali awo bambi naye yennyini talina kyalya naye ate omuteresa sente zo kati akole ki temukema bantu muntu mutuma at least nti ngulira ettaka nzimbira afiseeko naye ng'alina kyakkoledde ojja sangawo okezimu oye Calvin Kayaja nkusibudde ensi yes amen